Kibalama bamubuzizaawo ekyo kubanga naddira gundi ekibiina n'enkikwasa Kyagulanyi ku lwange nganze nga tumaze okukiteesaako bulungi okulaba eggwanga engeri gye tulitwala mu maaso. Nze ekibiina n'enkikwasa Kyagulanyi kaali we kikwasa Kyagulanyi bano abali mu gavumenti kyabagwako bugwi kyebakyetegekera n'akamu kakati olwo ne batandika okuvumbagira bw'oddira otya ekibiina n'okiwa omusajja oli lwaki tewatugamba kati ate nze mbagambe n'abasangawa nzirukanya ekibiina kino nze nkikulira nkola byange nkola biri private sikolera gavumenti kakati nandijeewo okulowooza nti gavumenti naye neetaaga ekibiina ate nga yetufuga ate already ayina ekibiina balina NRM nze ekintu kino nkiwa Kyagulanyi mu conditions ze twali tuteesezzaako so ekyo nekiggwa tebyali byangu nawulya wasoomoozebwa nnyo mu kuwa Bobi Wine ekibiina tebyali byangu wamuwa ekibiina kyekyabaawo bwe nemuba ekibiina nze Kampala ne mufuluma mbalamusizaako nnyo mwena gye musinzira okubanga mulaba TM Online Television yenze Kanka Kapita nagguse dda ew'omwami oyo gw'olaba ono nga ye mwami yatandikawo ekibiina ekisinza ababaka abangi mu Parliament abavuganya gavumenti wenkoledde vidiyo eno erinnya ye Moses Nkonge Kibalama ku bingi bye tugenda okubanga tubateera mu programu byebyo ebitono byenkusuniddeko akatini nga sinaba kutandika nsooka kuwa bubaka obadde okimanyi nti kifuuse kyangu nnyo eri omuntu yenna ayagala okukola South Sudan ogenda n'okakkala by'emirimu ng'ate togendeddeeyo mu bumenyi bw'amateeka obadde okimanyi nti tutandiikiriza okuyingira ennaku enkulu ate abasinga mulina enteekateeka z'ennaku enkulu naye mukyanoonya ssente okusobola okweteekerateekera ennaku ezo mu bulungi kakati kankubuulire waliwo kampuni eri mu Uganda kati eri kampuni eno eyitibwa Juba Royal Travel Sudan ogisanga Crown Hotel opposite reception bw'otuuka ku reception naye opposite mu Uganda ogisanga ku Park Royal Building mu kibuga opposite Senana Supermarket oba abamanyi Watoto Church weeri eno nga ye kampuni yokka esobola okuyambako n'ofuna work permit mu nsi eyitibwa South Sudan n'okola emirimu gyonna abantu mwenna abalina emikolo naddala abaagala okujja ekigere mu Uganda mutambuleko naddala abo abagenda okukola za honeymoon kampuni ya Juba Royal Travel esangibwa ku Park Royal Building wano mu kibuga ng'oyitidde ludda lw'ekyengulu mu mulyango awo wennyini ye kampuni ekuyambako okupulaningira entambula zo zonna eza honeymoon njagala okubajjukizaako banna bizinensi mwena nti ekisinga okutta bizinensi yammwe kwe kudiiringa ne kampuni z'ennyonyi ezibabuzaabuza ng'ate otuuse okutula ddiiru kaakati kampuni ya Juba Royal Travel ekuyamba n'ofuna air ticket ne services zonna ezigendera ku air ticketing gamba bakuyambako mu nsonga nnyingi omuli travel document assistance honeymoon planning work permit processing airport transfers travel planning hotel bookings cargo handling n'ogenda yonna gy'olaze n'odda n'ebintu byo nga toli mweraliikirivu nti binaasobola oba binaasoba nga bikubulako ku kisaawe ekampuni eyitibwa Juba Royal Travel wano mu ggwanga yagguse dda okubanga esolovinga ensonga eyo kaakati nsaba obakubire essimu bakuwe saavisi esinga okubeerayo ennungi naddala mu saavisi ezo ze nkugambye oba gwe kennyini weesitule ogende ku kisimbe kya Park Royal mu kibuga Kampala opposite Senana oba omamanyi wali Watoto Church ekizimbe ekyo kiri ku ekiyitibwa Park Royal we kiri ojja kuba ofuna services naddala mmwe abannaffe abaagala okukola emirimu ku work permit mugenda aba Juba Royal Travel balina obukugu bwonna obwetaagisa okuyamba ogenda okukolera South Sudan ng'ate oli mu mateeka kampuni eno yanjawulo nnyo njagala mugikozese abayizi mwenna naddala abazi university kambazigire
mwetaagisa nnyo computers ezibayambako okuddukanya emirimu gy'okusoma eyo egikuyamba ne bw'oba okyayiga nti tejja kukaluubiriza ate etayonona ssente za muzadde nti onaaba omusaba endala buli kaseera. Mbagamba nti kampuni eri emu edduuka liri mu kibuga eritunda computers eziri genuine liyitibwa Digital Edge Computers lisangibwa ku Sun City Arcade wano mu kibuga niya Fido Dido. Kakati nkubuulira genda ofuneyo computer eza high end naddala mmwe abagenda okusoma high professions ennenemu ezeetaagisa ebyuma ebyetaagisa okukola emirimu naddala nga ba engineers, ba architects, ba graphic editors, ba doctors, ba chemists, mwena abalina bye mutabula. Digital Edge Computer yedduuka lyokka erina computers ezijja okubiitinga omulimo naawe weewuunye. Kakati mbabuulira nammwe ba business owners ng'olina ofiisi yo osobola okutumya computer ng'oyitira ku namba z'amasimu ezo z'olaba. Aba Digital Edge Computer basobola ozikutuusaako mu ofiisi yo n'okukolera servicing yonna eyeetaagisa kubanga computers zaabwe nnungi nnyo sizoogerako bwogezi wabula bagezeeko. Naawe ne bw'oba wagulayo ku Digital Edge Computer nga wagulayo computer ojja kusobola okuddayo bagambe nti omuliro ogwalinnyeemu bw'oba wagikwata bulungi ate oyongereko akasente bakuwe esingako obunene. Digital Edge Computer bakubire essimu oba basange ku Sun City Arcade mu kibuga niya Fido Dido. Tubalamusizaako mwena gye musinzire okuba mutulaba mwebale nnyo okutuwagira mwebale nnyo okuwagira TM Online Television yenze Kanka Capital okubatuusaako ekitundu kyaffe kino ekirala nga nyina gye nsinzidde. Nze gwe muwulire eno mu kamera natuuse dda okubatuusaako gwe mulaba mu kifaananyi eri takyetaaga introduction oba tobadde mu ggwanga ola n'atabadde mu ggwanga akimanyi nti Mwami Nkonge Kibalama ye feesi gye mulaba mu maaso awo. Mbeebaza nnyo akadde ke mumala nga mutuwagira era ne mbeebaza gyonna gye mutuusaako engalo. COVID-19 yakyatambula y'ensonga lwaki omukulu musisinkanye era tulina social distance temutya nti ndo omutandisi w'enkyukakyuka mu ggwanga lino ey'omuggundu erabiseeko ku mulembe guno oguliko nti anaafuna obuzibu anedda nja kusooka ngendeko gyali mbabuuzeeko olumbabuulire lwaki muleese wano ku TMO okubanga ensonga zitambula. Nsanyusa okulabira ddala mukulu Nkonge Kibalama. Nange neesiimye okusinkana webale nnyo ssebo okumpita tuwayeemu mazima. Kati masiki ne bweva kirungi tulina social distance abantu baludde okulaba. Abantu kanzijeko baneetegereze bulungi obadde oludde okulabika oyinza okubaleetera Kibalama duplicate. Manya abaana be tuzaala bagenda batufaanana oyinza okuleeta nga oleese Kibalama duplicate naye nze ndi original mazima. yesebo Ensi yonna ekwetegereza bulungi Mwami Nkonge Kibalama nsazeewo munoonye nze abadde ambuze ku maaso okuggyako abantu gy'awangaalira bo bamwettanira era bamumanyi ng'omusajja munnankyukakyuka. Kuliko obulwadde bwa COVID na kulika COVID oyo n'obulwadde obwo buzibu nnyo naye Katonda olw'ebirungi byezze nkola ku nsi kuno bw'owawo omuntu tayinza kubulamu kamogo naye mbadde muntu akola ebirungi ebiyamba eggwanga ebiyamba abantu ababulijjo Katonda bw'atyo n'anzijukira n'anziza engulu kuba nagenda namala mu kkoma ennaku 2. Ye yakwata atya COVID? Nagenda lwali tuli waka wano nenfuna simu ndowooza lwalinga Wednesday ku Lwomukaaga ewaffe gye batuzaala ekyaggwa eyo ekwikwe ejja kubayo olukiiko oluteekateeka okukabya ennyimba ezaali 6 awaka kati nga ate mu Buganda wano ensonga ekuleka emabega nga Kibalama bandyebuuzizza kyali kitya kale no nengenda mu lukiiko lw'olumba olwo namalayo essaawa 4 nnamba naye okuva mu lukiiko olwo banne be nali ninaanye wano mu butamanya bo baali bazze mu lukiiko naye nga bamanyi nti balwadde bayinza okuba tebamanya nti oba yali COVID naye nga baali balwadde mu ngeri emu b'endala baali bakosifukosi bayinza okuba baali tebakakasa era be bansiga obulwadde obw'oluganda lwange
sijja gamba nti obulwadde bwava ku muntu mulala bwa mu bbaala. So essaawa ennya ze namala mu meeting eyo nakomawo ewange. Okuva bwe natuuka awaka ne nfuna gundi signs ez'enjawulo ezitali nnungi eziraga nti waliwo ekikyamu. N'ekikyamu mu mubiri nze nawuliranga musujjasujja bwe gutyo. Naye okukakana tugende mu ddwaliro ngenda mu ddwaliro eryaffe erya bulijjo. Dokita n'ankolako naye obulwadde ne buinsistinga buli n'ennaku 2 ezaddako nali kumpi nga ngenda kufa bufi. Era nze banzijja awaka awo nga ndi mu kkoma ne bantwala mu ddwaliro ery'e Buwambo Center 4. So nembeerawo namalawo saa kumpi 3 zokka. Aba Health Center 4 ne bangoba ne bagamba abantu bange nti nedda ono omusajja muyi mumutwale mu ddwaliro eddene okusingako wano. Kawati obudde engeri gye bwali buzibye ate ebiseera byali bya kafyu kuba twalimu ono covid aliwo kati. Ne bagamba nti awasinga tumutwale Bombo mu ddwaliro ly'amagye. So ne kituyamba nti eddwaliro ly'amagye liri kumpi teri traffic jam teri biki kuba singa nali wakenda side ya Kampala nsanga nandifiiridde na mu kkubo. Bafuna ambulance awo mangu ne banteekamu ne batuuse Bombo mu magye. Naye Bombo mu magye saasobola kumanya ngeri kigenda kutuukayo kuba asaali ku nsi. Era saamanya kintu kyonna kigenda mu maaso. Kakati mu magye we bantuusaayo bantwalira ddala butereevu mu kitongole kyabwe ekya ICU. Kakati bwe natuuka mu ICU kukumpa ekitanda mu ddakiika 15 olw'ebyuma byabwe ebirungi ebiri mu ddwaliro eryo baali bamaze okunkebera era ne bagamba nti nali mulwadde wa covid. Okusinziira ku distance eri we baakujja n'okutuuka e Kampala kyali kyetaagisa okutwala Bombo yewaali okumpi mazima kuba okuva wano ewaffe okutuuka e Bombo mu balakisi y'amagye awo ziri kilomita nga 7 naye ate okugenda e Kampala ziri kilomita 16. Nga kwotadde n'okutawaanyizibwa oluusi okwa jam newankubadde bwali budde bwa kafyu naye baali saaze ndowooza road blocks mwandibademu ebizibu ebiteebereka. So Katonda yatuyamba nti wenagenda okumpi wano bantwala abantu baali ku mulimu bamajibu babeera standby sawa ndowooza 24 nga buli kimu nga kiri ready nga kiteeketeeke. Ekitanda nsanga ekitanda ekya ICU kikalu kye banteekako ate nga bahandolinga abantu abawera 23 mu ICU department yaabwe eyo. Naye nga buli muntu buli ssaawa obeerako omuntu alina akuwa attention. Kwegamba ate mu magye awo nti ICU department yaabwe eri computerized. Buli kimu kiri ku computer system. Kyanguyira nnyo omusawo okutekenga note kiki omulwadde kyalwadde kivudde kuki kiri mu mbeera ki. So ne banya olw'ensonga eyo bazijanjaba mangu olwateekebwa computer system zaabwe ezanalyzing okugezaako okulaga obulwadde buli luddawa. Wadde nali mu kkoma naye omutima gwali gw'okukyakuba bulungi. Ne bakebera amawugwe ago ne bakebera system zonna ez'omubiri results ne zifuluma nga nsoboka okujjanjabibwa. So nenzijanjabibwa okusinziira ku recommendation zaava ku computer system muwe kino eddagala nilifuna mu bungi ate mu bulungi lingi. Njagala kubuuza omanyi wafuuka omuntu atasobola kulwala ensi n'etategeera ne bw'olwala ssenyiga abantu bagamba muzeeyi yalwadde kati bwe baakutwala mu ddwaliro abantu ne batandika okusaasaanya amawulire
nti Muzeeyi Kibalama abamagye bamuwambye bamututte ne bamutwala mu kifo kye tutamanyi olwo ne bitambula ku social media. Bwe wava mu kuba wali tewategeera ng'ogendayo? Saamanya. Tewamanya? Saamanya. Naye baakugambako nti bamagye be baakuwamba okutwala mu barakisi? Nedda ssebo. Bwali bulwadde? Era ekintu ekyo si kituufu n'akamu. Ndowooza bannayuganda naddala bannabyabufuzi bayindiiza okwogera ebintu ebituufu n'oku appreciatinga gavumenti ey'eggwanga. Temwalimu byabufuzi kojjako nti ekizibu kyajja nti ebintu byajja omulundi gumu nga biri bibiri. Bwe bagambira nti Kibalama bamubuzizaawo ekyo kubanga naddira gundi ekibiina n'enkikwasa Kyagulanyi ku lwange nganze nga tumaze okukiteesaako obulungi okulaba eggwanga engeri gye tulitwala mu maaso. Nze ekibiina n'enkikwasa Kyagulanyi. Kakati bwe nkikwasa Kyagulanyi bano abali mu gavumenti kyabagwako bugwi. Tebakyetegekera n'akamu. Kakati olwo ne batandika okunvumbagira. Bw'oddira otya ekibiina n'okiwa omusajja oli? Lwaki tewatugamba? Kati ate nze mbagambe n'abasangawa. Nzirukanya ekibiina kino nze nkikulira, nkola byange, nkola biri private, sikolera gavumenti. Kakati nandiggyeewo okulowooza nti gavumenti naye neetaaga ekibiina ate nga yetufuga. Ate already ayina ekibiina. Balina NRM. Nze ekintu kino nkiwa Kyagulanyi mu conditions ze twali tuteesezzaako. So ekyo nekiggwa. Kakati ne bambeeza eyo emyezi gyali 2. Bwe nava mu gavumenti nga baŋŋambye kati dda awakaawo ne bampa emmotoka ne nziza bulungi awaka. Naye kankubuuze, yo okutwala eyo mu gavumenti baali bakuvunaana ki? Kuba oli kibiina nti kyali kimenya mateeka, nti ekibiina kyo tewakirina mu butuufu, nti oba wali olinayo etteeka lyonna lyomenye mu kukwata okuddukanya kw'ekintu kyekyo obadde oddukanya n'okiwa omuntu omulala? Tewaliwo etteeka lyonna lyera limenye. Naye of course ekyekango kyali kyekango. Mazima. Omusajja bakubuuza ekintu wakiwadde otya omwana ffe nga tetutegedde. Wakikoze lwaki? Wabadde na mutima ki? Naawe nga baagala bakunyweze bakubuuzi mu mutima gwo intention ye yali kiki? Kubanga baali bamaze okulaga eggwanga nti omwana ono osanga anaabamu n'ebikolwa ebitajja kuba birungi mu maaso eyo nga bamukutogedde nnyo. Naye nze nga mu myaka gyange nagenda ne nkiraba nti wadde omwana ono bamukotogedde lwa kintu kimu, kubanga obukulembeze buteekwa okusigala nga bwaba ababulina. Obukulembeze buva butya mu mikono gya gavumenti bugende mu mikono gya Omuganda Kyagulanyi. Ate Omuganda gwe bayita omuki? Omuyaaye. Kakati ffe ng'abasajja Baganda, abasajja bakulu tulina endowooza egamba toyinza omwana owange okuggyako nga ndabye ne mmanya nensiyinza kugamba omwana oyo nti muyaaye. Mazima. Kaaba omwana owa Kankaka ne mugamba omwana oyo muyaaye. Mazima. Kubanga obuyaaye buli mu mitendera naye ddala mu butuufu ogwe bayise omuyaaye ng'olaba si muyaaye. Mazima. Kubanga obuntu bulamu bw'alina, olaba properties z'alina, olaba emirimu gye gyakola egyo gy'alina, osanga gimuyise omuyaaye naye nga muyaaye wa kika ki? Twali mu byabufuzi nga tojja kugamba nti ono muyaaye tetujja kukolagana naye. Mazima. So omwana namukwasa kibiina mu mutima ogwali omulungi ennyo era nga njagala eggwanga lyange ligende mu maaso. Naye kantandikire wali emabega. Ekibiina kino Muzeeyi Kibalama ng'omusajja omukulu ow'embavu ow'ensibo eri eggwanga wakitandika mu mutima ki?
kyo nga tonna kikwasa ono bigendererwa ki era wakitandika mu mutima ki? Kakati n'omwana tuweewuunya nti nzize nkola mu gavumenti nengera gavumenti mwaka gw'74 74 mu kitongole kya poliisi ekyo kakati batuwandiika olw'ensonga nti Uganda yali eweereddwa omukisa okuhostinga OAU bwe yali etibwa by then Organization of African Unity. So kati olwo capacity nti eggwanga teryalina capacity y'amaanyi okwandolinga bya security n'ebiki ebikwatagana n'abakulembeze b'amawanga amangi abajja okujja mu ggwanga for the first time kuba ddala baali bangi mawanga gonna ge OAU gajje mu Uganda. Kakati baba baali abagezi abategekera eggwanga mu kiseera ekyo ne bagamba nti tulikulutingeyo abasajja tufune security eri eggwanga. Nange omutima ogwankwatira ogwo neŋŋamba naye bano abasajja ndaba bakubira saluti ndaba ennyota ziri eri natunulira abasajja ba Idi Amin abo nga bakawamba gavumenti mwana muto bamukubira saluti ziri ezakabenje nnyo neŋŋamba apaana ngende mu busirikale buno nange ebitibwa ebyo mbituukeko yali endowooza yange olaba kiri kyakuleeta ekinyegenyege nafuna ekinyegenyege mazima kuba olwo n'abaana betwakula nabo mu kyalo eyo abaali balugwala naye abaana betwasoma nabo abo ne tukulira ku kyalo bwe bayingira amagye si buli nnyo tabazifuna nga batusaaliza nnyo neŋŋamba nja kubuyingira mazima so nenyingira obusirikale obwo nga sirina kirala kyendowooza nnyo kiri awo nti kirivaamu kino oba kiri kati we nayingira obusirikale obwo nekola mu regions ez'enjawulo wano mu Uganda regions ez'enjawulo northern west Nile eyo Rukungiri Kabale Kisoro nezija paka Mbale kakati bwe twamala ssebo nenzizibwa mu Kampala ku kitebe kya poliisi ekikulu kakati eyo ne beetaaga Naggulu oba CPS ate yaliyo Naggulu naawe Kibuli jali Kibuli police headquarters yali ku parliamentary building mpulira awo wakadaaga awo ate ize mbadde sibimanyi munana we yali awo so ku floor 3 floor 4 and 5 kakati ne bampa nvunaanyizibwe ku musajja gwe nasanga muganda wange yali Kanani Wanyama yali akulira ya transport mu police force kati Kanani Wanyama oyo n'asembeza nnyo ku mwanjo we yali nti ekyama nakimanya luvannyuma nnyo abasajja abakulu balina ebyama byabwe naye ekya Kanani Wanyama kyo kyavayo luvannyuma nnyo nti musajja wadde yali musaami yali muganda wange ennyini mpulira atali kukwebolerera kubanga yakulira wa kitange yamusomesa mpulira yatuuka wano Kanani Wanyama naga gwe Kibalama nti mutabani wa Kibalama egini nti okimanyi nti wali wakazaalibwa nnaku 2 nze nakuleranga neewunya nnyo kale ninga binyumiza ebyo naye mwewunya nnyo naye nefuna ekisanyu nti kati nsembedde ku mwanjo kati Kanani oyo ebbanga lye twamala nga tukola ku police headquarters nansuumusa kyenalinga simanyi nansuumusa nandeeta n'ateeka mu kitongole ekyayitibwanga VIP protection VIP protection nga nkola emirimu ebiri obeera ovuga emmotoka ku lw'okuwerekera omukulu w'eggwanga ne badignitaries abava ebweru w'eggwanga ate nga n'obulwanyi kwotadde kuba byombi oba babisoma oba okuguse mu kulwana esebo ate ge okuguse mu kuvuga emmotoka z'abakungu esebo mpulira kaakati mu kuvuga emmotoka z'abakungu ezo nabeera nnyo ku mwanjo ne ba President Idi Amin ba President ne Vice President we
naye nga bw'omanyi nti bw'oba okula mubaamu okuyiga. Nalabanga pulezidenti bw'atambula, pulezidenti bw'alya, pulezidenti bw'anywa, pulezidenti akola ki. Ekitiibwa kye yalinanga ekinene ekyo ekingi ennyo nga ndaba nti pulezidenti muntu nga nze, muntu gaggwe mwami kakaka. Abantu abo ebitutya ennyo bantu ddala nga ffe. Ate nno pulezidenti gw'oyogerako si be ba kati oyogera ku Amin. Oli ffe gwe tuwulira nti ekitiibwa kye tuwulira kirabika kyali kinene nnyo. Oyo Idi Amin oyo. Bwe wamutuukako n'olaba nga newankubadde ebitiibwa ebyo byonna abirina naye naye aba muntu. Mpulira. So ekyo nekimpa okuyigwa okw'amaanyi. Nengamba nti omuntu wabeera bw'ati, pulezidenti abeera bw'ati. Idi Amin n'okusoma kwe n'oluzungu lwalwana nalwo obulwanyi. Anybody can be a president. Ekyo nekirwa ku Idi Amin. Kakati Idi Amin bw'agenda nembeera ku Yusuf Lule era pulezidenti omupya azze bamuwadde escort ye detailo empya era Kibalamaye yagenda mu detailo empya. Netubeera okulule emyezi naye nga tutambula naye agenza okusaala akola biki akola emirimu tumulaba. N'ogenda ng'wetegereza abantu abo n'ogamba kiri bwe kiti. Era n'abantu abo baba bavaako n'oyiga nti bavaako bwe bati. Nti newankubadde aba w'amaanyi naye avaako. Akamutegula kaba katono nnyo. So kaakati n'ova ku Lule ne baleeta Binaayiisa. Binaayiisa nali nnyo naye mu State House ey'Entebbe ate y'engeri yalimu ettamiiro eryo wadde yali looya naye nga naye agunywa ne gumuwulira. Ate nange olwo nali nguyize nga ngwagala nnyo. Kaakati ate naye namanya nti oyo mutamiivu wange. Tuli bakinywi. Ng'oluusi akuyita muvubuka mutabani jangu wano. Ofunyeeko okunywa nedda ssebo. Agamba genda ugambe gundi akukolerwa ati. Oluusi nga gutwala n'eka kuba bakuwadde mungi otwalako n'eka. So abantu abo nezijja nga mbeetegereza kugamba bulamu bwa bulijjo batambula batya, bakola batya, banywa batya, balireetinga batya ne bannaabwe, eggwanga balitambuza batya. Ebyo byonna byali byakuyiga erinze byali byakuyiga gyendi okutuuka ate Obote lwe yajja mu 79 olutalo lwansanga Mbarara nga ndi ku polisi y'Embarara awo. N'Abatanzania batusesebbula nnyo nze n'ekkubo ne libula eridde Kampala ate n'emmotoka zennyini ezidde Kampala nga tewali kubanga olwo baali batya nti Masaka already yali asaliddwako kati nga Abatanzania kati ng'omuntu oyinza kuva Mbarara ate ojja ofiire e Masaka kati kye nakola kukwata aligenda Kasese gye nayitira n'enzikuka ekigumba. Kaakati wali oddawa oyitirayo nzira Kampala onoonya lidda Kampala. Mpulira. Naye kunoonya eridde Kampala nengwa mu ntatya kubanga abasirikale abaali batoloka ba Idi Amin bampamba nti tuvuge tugenda Arua. Ate nze yali agala okugenda e Kampala. Ate wakwata Arua. Kakati ne tuvuga tuyiva e Kasese ne tuyitira eyo tuyima Masindi ne tugenda tuguka ekigumba. Kati Kigumba awo twalinawo stopover kubanga Kigumba twatuuka saa 12 ku nkya. Twalinawo stopover abantu okwerongoosa. Kakati awo Ekigumba nze we nagenda okwerongoosa nayitamu Buyisi. Sadda. Nga mmotoka ejjudde ab'amagye bajjudde. Nze namanya nti bano bagenda Arua waabwe ate gwe ng'Omuganda tebajja kukulabako kuba Yusuf Lule azze Muganda. Kaakati nedda nze kanziruke. Era nadduka Misinde mayiro zaawera 4 nga nziruka Buddusi mu nsika ate okulira n'ekkubo naye nga bigere. Kaakati balindooze baanoonya ne balemererwa bwe ne bafuna agitwala emmotoka ne bagenda Arua. Mazima. Nenzira e Kampala.
kakati bano nga ebintu byonna twabiyitamu byalule n'enzira wenatuuka e Kampala bantadde ku detailo ya lule lwe wagenze n'enzira ku detailo ya Binaayisa bintu bingi tuzze tutambula bwe tutyo kati wakati wa Binaayisa ne wajjawo omwami Paul Muwanga omwami Paul Muwanga oyo yali musajja muntu mulamu nnyo naye nga mukambwe mpulira oba okoze kyatasiimye tebijja kugendera bulungi naye omwami oyo ne mu mbeera Scott we kuba era yali president okutwalira wamu kuba yali chairman we gundi military commission ate nga vice chairman we military commission yali president waffe owa kakati president Museveni so twa interactinganga nnyo Paul Muwanga Museveni nga tubeera ku mikolo gye gimu tubeera mu meeting ez'eggwanga tulabagana so abantu abo bonna ne bampa ekyokuyiga kinene nalwa nnyo mu bakulembeze abo ne mbafunamu essomo nayiga mpulira kakati Milton Obote waba tannafuluma kumuggyako mwaka gwa 83 naweebwa omukisa okugenda okusoma e Bulaaya ne Germany nga nsoma e Germany nali nsoma bya mmundu ne bombs explosives n'ebintu ebirala kati ebintu byonna bimala ne banziza nali nakadda wayise omwezi gumu ne bansindika e Bulaaya kukuguka kwongera kusikiringa mu by'emmotoka already wali nali mukugu ne balina kye baali banoonyamu baali baagala ndowooza nfuuke driver wa Milton Obote kale ne ŋŋenda e Bulaaya namala emyezi 6 kitundu bakitadde Abeshaya Constabulary ne traininga n'abasirikale ab'Ebungereza n'abava mu mawanga amalala olwo n'enzira wano ne balyoka bampaate era banziza wa Muwanga ndigende wa Muwanga ye muganda munno kale twagende wa Muwanga netukola bulungi okutuuka ab'amagezi amangi lwe basobera Milton Obote n'akola ki n'ava mu buyinza mpulira kale Milton Obote wava mu buyinza wali mpozi kenjagadde okugirayo ka history nti wadde nali kuwa Paul Muwanga naye nali nkimanyi bulungi nti abayeekera gye bali nga nkimanyi bulungi olutalo olugenda mu maaso olutya mpulira nga nkimanyi bulungi kuba mukulu wange yali mu lutalo olw'omu nsiko John Bosco Bosa olwa Museveni esebo nga ate tali wala ali wano kumpi ewaffe wano owali barracks gye bayita Munduli so Mundurane so olutalo nga nfuna briefing okuva awa mu nsiko kuba oli muganda we tayagala nfe nange oba oliawo singa kisoboka saagala afe naye nga nze nalindabira famire okuweerera abaana kubaliisa kubakola ki nakyalinga abaana abo bonna be yaleka awaka era yasanga bonna baki balamu era olwava mu nsiko yasooka okunoonya nze okumpa protection so kwegamba kyankola bulungi mu mbeera kwetaasa obutafuna bizibu kakati ekiseera kituuka tuwagidde NRM tugeze mu NRM ffenna tukoledde NRM nga bwe wamanya ffenna twakiyingira netukigweramu ffenna twali be NRM mazima kakati oluvannyuma ennyo opportunity ejja erabika kubanga kakati bagamba obyobufuzi byajja bifoominga engeri gye tubadde mu kibiina ekimu kakati nga waliwo abawaguza abatayagala kukola ki kulemera mu gavumenti tubeere n'omusajja tufugibwe ekintu kimu tetuteesa tetukola ki kakati olwo ne bagamba nti nedda tufune ebibiina ebingi mu gavumenti
ebibiina tebyaliwo kati etteeka gavumenti yali yabiggalawo gwali mugendo movement yesebo kaakati ne batusaba okukola ebibiina by'obufuzi mu ggwanga lino kaakati nze by virtue of being a presidential escort ebbanga eddene ate nga nabalaba ate baali bangi neŋŋamba naye ddala kibalama lwaki entebe eno sigiyimukiramu entebe y'eggwanga abasajja bafuze ono mbalabye abasomye n'abatasomye bali batya kantai b walaba enneeyisa olaba ennyambala entunula buli kimu gye babeeramu kakaka gwe woyita mukyala wo n'omubuuza ebyawaka ne pulezidenti wayita mukyala we n'amubuuza ebyawaka bayomba namu oli n'abagamba n'okubagamba nti nayerekereza n'agamba kanvuge emmotoka yange ezirewa ono kamuleke wana nti ayagala bitiibwa kamuleke mu state house n'amuleka mu state house babeera ne road state road kati akuleka mu state house ye n'agenda ekkololo eriyo state road naye ebeera state road eriyo n'ebintu ebirala ate babeera ne private amaka ga private agaabwe ku bwabwe nge naye eriyo be bataddeyo eyo omukulu ongoyo alayinza okuba nga alina emitego gye 3 kati bwatuuka aliggwa n'omutabula obwongo tajja kuddamu tajja kuyomba naawe ate gwe ogumutaliire kyakolanga agamba waye kibalama jangu ovuge mangu kati gye mugenda ng'emizinga giwerekera gye musula kati olwo era gyanayambalira kati enkya n'addawa ku mirimu kakati gwe yabadde ayomba ate agenda okudda nkera nga toli musanyufu nga topoye ate kati obuyinza butandika okugenda n'ennyini bwo kitegeeza gweoba osigalidde kutegeera so kugambawo bityo byali nembeera convinced beyond nembeera nga nesalawo nti kino kankikole abaleeta ebibiina bino nti muwandiise ebibiina babireeta mutima ki kuba mwali mu kimu kyokka nga ffenna mwenna mwaggweera mwena mu movement mu mugendo olwo bakireese bakireetera mutima ki ogw'okugaziyaako ku ntegera y'ebyobufuzi mu bibiina kigendererwa ekyekiseera ekyo kyali nti okugulana kwali kutandise ng'okugulana kungi munda wenaali ng'omanyi nti ekintu ekimu tugambe mwesibidde mu tenti kakati mwenna muli mu tenti ab'endowooza ez'enjawulo ono ayagala kukuba ono ayagala kugiyuza ono ayagala tenti ng'eneetera kugwa ku ttaka NRM yalinga tenti abantu ffenna mwe tuli naye ng'enzikiregezaganya teriiwo kati buli onayuza twandikoze kino kibi nedda kwegokayala kwonna nga kuli munda ne kugenda wala nnyo pulezidenti n'atuuka okugamba nti bannange abasajja bano n'abakazi lwaki tetubeesonyiwa bagende tubagenda baba batugye mu buyinza nti mubate tugende tuteese kati awo pulezidenti mwaka gwa 2024 n'ayisa ekirango kyayita ku rediyo nti neeke eya NRM yatudde entebe yasazeewo nti abantu bonna abaagala okugenda okukola ebibiina by'obufuzi batandike okulowooza ku ekyo tusobole okubata tufune sanite mu kibiina kyaffe ky'NRM abanaasigala nga b'NRM tumanye nti abo b'NRM abanaasigala nga abaagala okugenda mu bumenyi bw'amateeka n'ebirala nabo bagende kakati ffe ne tugamba nti kale ekyo katukirinde kati ne bateeka waliwo etteeka eryali liziza ebibiina by'obufuzi mu Uganda bali enactinga mangu kuba gavumenti kuwali okusiima kwayo so bakola etteeka eryo nga lirambika butya ebibiina ebyo bwe binaatambula okuteekebwawo weetaaga emikono emeka buli disitulikiti ne bateekawo nti weetaaga emikono 1,000 buli district eri mu Uganda kakati ffe ng'ogikimyeyo ku batuuze ogikimyeyo ku batuuze naye ate jjukira nti gwagenda okukimayo emikono already eri bano ba district
boyita baladdiso olwaleero bayiso baddiso bonna bali ku byalo babyefuga dda teri muntu ogenda okujja omukono ku muntu ssebo omala kusala magezi mazima baali bantu bazibu nnyo nnyo amateeka nga bagatwalira mu ngalo beefuula ba safeguarding system eriwo mu byobufuzi nga gwagamba nti muli genda kukola byabufuzi olabikanga omuntu ayagala okubajja emmere mu kamwa mazima so naye fe akakodero ne tukamanya nti kyali bwe kityo kakati ne tufuna okumanyisibwa nti oteekwa okugenda ng'ensawo yeeyamba ng'eteredde kubanga otuuka ku banywi b'omwenge olina okuleka ekidomola olekawo ekidomola n'olukumi nti buli sigini kyomukono ngugula lukumi nti ogenda nagwo nti osayiningirako lupapula ate ne national ID tezaaliwo ebiseera ekyo ng'oli asayininga busayininze musoke n'ateekako omukono so kati ne tuweza emikono 10 disitulikiti zonna zino twazibuna kati we twasobola okukola ekyo ne tumanya nti siginicha tuzifuwezezza zaalinga 84 fayiro 84 ne tuteekako empapula endala ebigenderako ne tuwala mu teyali electoral commission mu kiseera ekyo byalinga bigenda wa register of companies mu National Bureau of Registration so gye twabitwala awo wali omukyala yali commissioner national yali responsible ne babyekenneenya akawuvu n'akagga ne bakugamba nti ekibiina kyo kimitinze standards ez'okukola ezaateekebwawo so oweereddwa ekibiina genda okole ne bakuwa certificate service gye wakola nga zinyo emisomo gye wakwata okutuuka awo okusavinga ba presidents ab'enjawulo gyali migazi nnyo naye ate bwe mwali mu movement ekibakozesa ebibiina bino bwali kwawukana kwa ndowooza ku ngeri ki ensonga zizirina okukwatibwamu mu ggwanga ezizo okukuŋŋaanya emikono egyo n'okwagala okukola ekibiina zaali ki ezaali zikunyigiriza olabe nti tokyasobola kubeera eri mu NRM weetaaga naawe okwate ogenda ofuna ekibiina era okitambuze ezo ensonga zaali ki ezakozesa ekibiina sebe ekibuuzo kirungi nnyo naye ensonga ezankozesa ekibiina ky'obufuzi first of all zirabika nti zaali economic problems nti nemmanya nti wobeera n'ekibiina ekiwandiise bw'obeerawo emiteeru gino mu ggwanga nga bwe twalina gavumenti ez'enjawulo bayita abantu abo bavunaanyizibwa ku bibiina ebyo ba stakeholders mwenna muteeka okutuula ku mmeeza okutuula okukkaanya kati mutuula ku mmeeza ne mukkaanya mutya eggwanga bwe munaalitwala muki mu maaso n'okugyamu mirerembe egiba gikize muki mu ggwanga ate ebintu ebyo byananettanira kubanga bw'ogenda n'obeera nti oli mu bukulembeze bw'ekibiina bajja kuyita ku mmeeza eri ennene eyitibwa kwe basalira keeke y'eggwanga kaakati ebyo byonna ng'eyaliwo omusajja akuuma abapulezidenti b'eggwanga byalingawo mirundi mingi nga mbiraba mazima ate era nga babajjamu ssente ababirimu walabanga engeri gye baatulangamu ku mmeeza esebo ogabanya keeki egabanya keeki mazima ate era nange ne ŋŋamba keeki eno ntisandiriddeko nensimbira kumpi ne keeke eyo ng'okusembera kumpi ne keeke eyo ekigendererwa kiri kimu kusobola kubeera mu byabufuzi singa toli mu byabufuzi bwe bagenda okugabana keeke ojja kusigala bweru sinakindi mmwe ab'ebibiina ebirala ebiri friendly oyinza okufuna omukisa gavumenti nekugamba nti kati gwe ambasada waffe atukiikirira mu Ethiopia oba akiika e Rwanda oba e Germany oba America kwegamba gye omukisa nagwo gubeerawo
era gutwala family mu maaso ng'oli mukulembeze era olina ekibiina ekiwandiise. Kakati kwegamba obeera ku national politics essaawa yenna oba osuubira nti president bw'aneeba ku bugazi bw'ati ajja gamba nti tamali mirundi omwo mumpitire kakati gwa ambasada waffe mu America naye nga kivuddewa mu effort yo tebajja kusanga mu tulo tebajja kujja mu nnimiro wansi eyo bagambe nti gwa ambasada waffe mu America olina kuba active mu byobufuzi so ebintu ebyo byonna nabisuubira kubanga nalinga nabiraba myaka mingi mu bakulembeze abangi mu ggwanga lyaffe neŋŋamba nedda kati okukola effort kusobola okugguka okubeera nti tuli ku mwanjo kankikole nteekewo ekibiina bwe tunayitanga okubeera nga deliberatinga ne NRM bwenabanga eyise abibiina ebirala nangendera omwo kakati era ne mabega eno gye nava ku NRM mwe nali era nali musajja waayo nnyo nga ndi mulungi nnyo mu ggombolo lyaffe lino ne bya national nga ndi mu NRM ne bannaye ne mbagamba nti abange sigenze kulwanyisa gavumenti era bannange aba-NRM n'emikwano gyaye ne bampa support kibalama wamakola ekibiina kyaffe era bbanga lyonna emyaka 16 bwe kirambulidde nga banneesiga nnyo nga ndi mbundu yaabwe mmenye naye kibalama pulezidenti wa NAP kibalama ki pulezidenti wa NUP kutyo ne tulambuza ekibiina kibadde gye kiri myaka 16 nga tutambuza ekibiina ekyo bulungi nnyo tuteesa n'aba NRM tukola buli kimu ba Lwakana Lugunda abo Mwami Kiyonga abantu b'enjawulo aba waggulu nnyo ba decide decisions Moses Kigongo yebyo ebyobufuzi bino ebyaffe yabyewala nnyo era tolina kyomugjamu ye yakola NRM n'amala kakati ffe twalinga nabano abalala abavunaanyizibwa ku nfuga y'eggwanga naye nno obutakiivinga nnyo okgenda wala ndoza kubanga abasajja bano bo balina ekigendererwa kyabwe kiri munda mu gavumenti abamu tubitegedde luvannyuma nnyo ekyokwagala okuwamba eggwanga n'okulifuula nti lya regioni emu kubanga kati olaba omusajja tufugiddwa emyaka 35 kakati abantu bonna system zonna buli wamu ne bwogenda ku police kuwaaba DPC gwoyo nosanga nga si tava mu side yemu yaliwa abantu bonna bava side yemu ensi nebeera negenda mu nvuyo ogwo tetegerekeka naye nga n'okulonda nti balonda bambasada balonda baminisa balonda baani kakati bintu byonna byagenda muki mu mawanga anti ekibiina bwe kyali kifunye omuggundu guno ogwajja abantu bagamba ekibiina kya Muzeeyi Nkonge paati ya NRM nga bwe bagamba olowooza baali basobye okugamba nti ekibiina kyali kya NRM baali basobya kubanga okumanya baali basobya nze musajja watukankaka siirabanga tubadde mu gavumenti eno ebbanga ddene tukoze ebintu bingi nnyo ebiyamba gavumenti eno naye kirabanga lunaku n'olumu omuntu anzize ebbali naŋŋamba nti kibalama esibusente obwo tukuwaddeyo akantu genda olongoose akayumbako bagenda ogula ennyumba wali ng'omuntu ogamba nti kale nkifunyemu ng'omuntu bw'anaagamba nti ng'omuntu atambula ne bali walibaddewo ne ssente walibaddewo n'akakolebwako singa walina nga bali otambula nabo abantu abo ne babeera nga si balungi nnyo tutambudde ebbanga ddene tukoze ebintu bingi nnyo nabo naye osaavinze eggwanga lyo mu capacities ez'enjawulo kakati yali president gwe naleeta eyakulemberako ku kibiina kyange oyo ye kubanga yali ava Sebbeyi omusajja oyo bamuyitanga Honorable Sam Sakaja yakulemberako ekibiina kyange emyaka 2 naye ye kubanga yali mu UPC nnyo ku topu eri mu parliament kakati bwe baamulaba ye baamwekengera ne bamuwa mangu
genda kati gwe deputy ambassador waffe e Russia Kasamusa akajja nkibiina n'akireka n'agenda e Russia era musajja wote Russia eyo gye yafiira bantu bazza mulambo n'ebiringa ebyo naye ssebo abantu abatasiima mbadde kusekererwa abasajja abo emirundi mingi ebbanga ddene naye abasajja abo ne bw'okola otya tebasiima ne bw'osaavinga n'okutuka akalevu teri nze nkirabidde juuzi wano ekisembyeyo ti omusajja prime minister ng'ogenda mu ofiisi ye abantu bangi balemererwa naye gwe nakwaliwe nti bulontukanga oteeka okubigenda okola ki omulaba omunnyonnyola ekizibu ekiriwo katukolaganye ennyo naye mbadde netwetalakitinze ennyo newakanagunda kubanga nze mbadde secretary wa budget and finance mu kitongole kye bayita NCF National Consultative Forum kaakati nga nze ntegeeza Lugunda biki ebyetaago biki ebyetaagisa okutwala National Consultative Forum mu maaso National Consultative Forum kibiina kyateekebwawo mu tteeka ekikulembera ebibiina by'eggwanga byonna okulaba ebibiina by'eggwanga bitambuzibwa bitya poliisi w'eggwanga agenda atya naye omuntu mukolagana okukamala ne mutta n'ebyama bya gavumenti negitegeeza nti wano waliwo wati wano twandikoze bwe tuti naye nga teri kivaayo nga tewali bokasaba kujjamu ebibyo nga bamaze kaakati nogyolaba abantu abamu nogyolaba bano bakusaasira bano bagundi simanyi ba ambasada baani bukyamaani bavuga V8 bavuga V8 bakola biki tebabadde mu byabufuzi tebalina gye batwala ggwanga mu maaso naye nze nga ndi awo Lugunda atudde wano nze ntudde wa nemugamba wa ensonga z'ebibiina bino ebingi zitambula bwe ziti twandiyagadde ebibiina bino bijje mu arrangement biyambibweko nabyo okusobola okuvuganya oba okusobola okuwagira NRM nebyandiyagadde support okuwagirwa gavumenti ebiyamba okukola bwe bitimo abantu ne batuzibira amakubo gonna kasita obeera ng'ova mu bibiina bya bufuzi nti oli wadde tulina NCF tugatta ekirongole kya gavumenti naye teri waliwo oyita kukola arrangement yonna ekutuusa ku mukulembeze w'eggwanga kati olwo oba otuggalidde ebiddako biriwa nze ndowooza nti ebiddako nga tutandika kunoonya Bakyagulanyi awo wennyini we mbadde njagala okubuuliza ekibiina wakiddukanya okusinziira ku bye naakawulira kati byoyogera ekibiina tekyagenderera kutabangula ggwanga tekyagenderera kutabangula byanfuna nedda yadde okubaako abantu ab'enjawulo bekirwanyisa naye kaakati otuuse n'ogamba nti ebintu bitugobera eggwanga nga tebitambula njagala kubuuza lwaki ekibiina osalawo okikwase Bobi Wine akiddukanye oba akulembere ng'ayita mu mirandira gye wasimba lwaki wakikwasa Bobi Wine kaakati sewo Bobi Wine oyo omulaba Bobi Wine oyo omulaba muvubuka muto tabadde mu byabufuzi era talinaamu bukyamu bwonna bw'omuggyako emabega eyo nti bwe yali mu byobufuzi gundi yakola bw'ati muntu mupya ate omuntu ali popular ali mu byabuyimbi entertaining gundi industry eyo kaakati lojja otuna Bobi Wine n'omwanalazi nga ye yennyini ng'omuntu naye n'olaba amakubo agaali gateereddwawo okumuzibikira omuntu yandibadde ataddewo akabiina akalala yeeyite gundi alyoka agenda avuganye kati gavumenti n'emukotoggera ne bamusiiringa buli kawonvu konna akanyomero konna akajja konna ne bamusiiringa talina wakola ki walina kuyita ku regisitalinga ki kibiina kya bufuzi wadde okugenda okugamba obugambi nti agende mu DP ekyalingayo kirala nga badde wa DP bamuyita bagiteeka mu ssente DP
esobola okugaana ani Kyagulanyi. Waliwo no bateekamu ssente. Waliwo okuteekamu ssente bamulemese. So omusajja nolaba nga bamukalize. Kati ffe n'abyabufuzi abaali mu mugendo oba mu lugendo lw'okutwala eggwanga lino mu maaso ne tugamba nedda kino kiri ani feya. Mazima si kituufu. Omusajja avuddeyo njagala kwesimbawo alangiridde misana ttuku. Miitingi zino si za kyama, misana ttuku. Lwaki omuntu tebamuleka aligisalinga akantu oba kale bamuleka ayite mu process erigisalinga ku nkomero balyoke bakole ki bamugaane n'okuprocessingawo yokka nti Bobi Wine agenda okukola ekibiina gundi nti nedda. So kyali kikyamu nnyo saidi ya gavumenti. Ffenna baliwo mu kiseera ekyo twali tukiraba ne tuteesa mu bibiina by'obufuzi ffenna nga tutudde wamu ne tuteesa tukole tutya eggwanga ligenda litya mu maaso. Eggwanga linaakyuka litya okukyusa obukulembeze bw'eggwanga nga tebakkiriza muntu yenna aparticipatinga mu byabufuzi kuvuganya. Mpulira. So kuba kumira nsanafu ssebo. Mpulira. Nze bwe nayawukana ku bannange bannabufuzi bannange ne ŋŋenda ne nsalawo kuba Kyagulanyi oyo asula wano saidi awo Kyaddondo East Emagere ne ŋŋenda Emagere ne mmulaba ne mutegeeza nti owange obuzibu olimu mbulaba naye tomalaako era tojja kumalako. Naye tukole tutya okulugendo okututwala mu maaso. Tukuwe obeere gundi fulaga beera mu kibiina kyaffe. Tukulangire bulangirizi nti oli fulaga beera waffe tewakyali ayagaana. Kakati n'agamba fulaga beera ate nina abantu bangi abandi emabega munda mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. Twagala kintu kipya nga kigazi tusobole ffenna okwenyigira muli. Nemugamba yagadde nno ekipya ate nga kigazi tojja kukifuna lowooza nnyo. Kyagulanyi ne twawukana bw'agenda okuddawo ekisa emyezi nga 6 ng'era alabye amakubo gonna gakoze eki bagazibye gagaanye. Naŋŋamba Kibalama mpondoose kaakati otuwa taamu ziki otuwa conditions ki biki zirimu taamu zizange ezitaali nzibu nnyo okutuukiriza singa yali muntu mulamu ekigenda ewala enkolagana yaffe ya buntu weewaawo era twasigagana mukono nti aye kale muno nkukwasiza ekintu genda Mukama akuyambe otuuke gy'otuuka. Nze Nkonge Kibalama kale nno bw'oba tomusisinkanangako tosobola kutegeera wisdom eri musajja ono. Naye ate bw'omusisinkana nawe oba olina okubaako by'okyusa mu nkwata y'ensonga. Manyi muzeeyi abantu abamu ensonga bazikwata mu pakupaku. Omuntu najja ayagala bugubugu naye nga si muliro. Kakati obadde oŋŋamba olwo Bobi Wine apondoose mukkiriziganyiza omuwa terms. Osuubira ki ekyamuleetera okupondooka asobole okukkiriza ku ngeri ki gye wali omuwaddemu ekiwedde? Amakubo gonna gaali gazibye nga ne time ebintu we biddukira okutuuka ku kwewandiisa kw'aba presidential candidates kyali kyamaanyi nnyo nga tewali time nga walabamu nti kyali kigenderere mulemesa. Ebiseera byatuuka nti time egenze emyezi gidduka gisembera kuba baatugenda batugamba nti nomination ebaawo omwezi gwa 10 omwaka ogwo 2020 kati omwezi nomination obeera nga omwezi gwa 10 ate gwe oli mwezi gwa 8 tonnafuna kibiina twali mwezi gwa 7 nga tonnafuna kibiina mwogenda kwewandiisiza. Ekitegeeza nti wonoogenda ku presidential okwesimbawo tojja kuba na bawagizi wadde member wa parliament omwajjira ku Kyagulanyi kuba gwe oli individual. Bajja kukkiriza okwesimbawo kuba NRM yali esazeewo nti ono omusajja katumukkirize yesimbewo naye nga individual aleme kuba n'abamemba ba parliament kuba kyali kyabulabe nnyo
okumukkiriza okubeera ne bamemba ba paalamenti. Kaakati nze kyenzize nakyo ekipya emmotoka gye twali vuga ey'ekika kya Nuupu nga yo tugireese eteekemu abantu bangi abanaakola obwamemba bwa paalamenti. Naye gwe wakitunulira otya ati omusajja ono anyigirizibwa naye alina potential? Wamulabamu otya potential? Ssebo kisinzira omuntu oyo ebigambo ebimuvaamu. Omusajja oyo yalina ndowooza abamubuulirira. Bino si bya Kyagulanyi yekka kiyinza kulowooza nti magezi ge ye nga ye. Naye alina abantu abamusarawundi nga be yali yeetaddeko bangi nga bamubuulirira okumulaga kiki ekituufu n'okumwanjulira biki ebigenze mu maaso mu ggwanga ebize bisoba kati n'abikwata nga kikokyo n'abeera nga buli kisaawa biddiŋŋana bye byamenya emitima gy'abantu abantu ne batuuka okuwagira Bobi Wine mu bungi bwe batyo. Mazima yesebo okusinziira gwe bwe wakiraba naawe n'olaba nga bye biruma eggwanga. Nange biruma eggwanga nali mbimanyi kamuteera ekibiina kubeera mbeera wano. Kaakati kankubuuze Muzeeyi Kibalama, olwo omuteeredde ekibiina, omuwadde eggaali, omuwadde emmotoka egenda okumuvuga ne banne bonna abamukkiririzaamu. Tebyali byangu. Nawulira wasoomoozebwa nnyo mu kuwa Bobi Wine ekibiina. Tebyali byangu. Bwe wamuwa ekibiina kyekyabaawo? Bwe namuwa ekibiina nze Kampala ne mufuluma nenjira ewange awo ebuwambo netubeerawo tuwulire eki ekigenda mu maaso. Taddewo matu gokka. Baki bapuleyinga batya omupiira nga wewagira Arsenal. Kaakati gwali e Uganda owagira Arsenal naye nga tomanya Arsenal obuzibu bwebaamu ne bwegenda mu pitch wali mu kisaawe tomanya naye odda ku TV n'otunula n'ogamba nonenya bwe bati bwe bakoze abaana bano bwe bakoze. So nange namusabiranga twali mu bumu kuba ekibiina kyange ate nga ekyankozesa ekibiina ekyo okulaba nti ekibiina ekyo kirifuga Uganda kagibe emyaka 5 kagibe emyaka emeka mu maaso eyo. Era ekigambo National Unity kyetwalonda nga Uganda kyeyeetaaga okutwala eggwanga mu maaso nga tuli mu kwegatta okwo National Unity. Kati weyafuna trade eyo byeta National Unity netugamba nti kale nebagenda mu maaso byaliwo byonna byaliwo obwonvu n'obugga naye ebyo twabiyitamu n'okutuuka mu kiseera kino. Mazima mulimu bitagenze bulungi besijja kunenya nnyo ebiriwo wakati wa Bobi Wine ne Kibalama bintu bitono nnyo mu ddakiika nga 2 muba mu bisolvinze. Tebijjawo kigenderwa kyaffe. Ekigenderwa kyaffe kisigaddewo era kikyali kirungi nnyo. Nyina akantu kenjagala okubuuzaamu. Bw'omala okuwaayo ekibiina kino twawulirako ku lugambo nti ekibiina Bobi Wine yakikubbako n'akuggyako obwannannyini n'akuggyako okwogera nga vision bearer nti ekibiina kyatwalibwa. Ekintu kino kituufu? Tokyalina mukono gwonna mu kibiina kiri? Abantu bano bwe wateeka mu bukulembeze bakitwala? Simanyi mukulu Kakaka. Simanyi waliwo ebintu ebimu bimenya nno emitima oluusi n'okyejjusa naye nga bwe ngambye nti eggwanga lyaffe kikulu nnyo. Eggwanga lisinga Museveni obunene, eggwanga lisinga Kyagulanyi obunene, nange Kibalama bwe ntyo. Mazima naye ng'ensonga bw'eba etwala ggwanga mu maaso ensonga y'eggwanga eba ekulembezebwa. Bino ebisigadde omuntu abyesonyiwa. Ebyesonyiwa byansi naye nze ndowooza nti mu ndagaano ze twakola zonna mukulu Kaka akagoloswa twandibadde tutya abazungu bakiyita kubeera naive obutateekamu conditions
zituprotectinga twateekawo conditions protecting aga batandika ekibiina era conditions tujja kuzigoberera era tujja kutambulira wamu kibe tujja kutambula wamu era kakati mu bintu by'okutambuza ekibiina kya NUP singa ndi ku mwanjo mazima w'okutambuza ekibiina singa baatuukiriza endagaano zaffe naye kakati endagaano zaffe zaasuulibwa abaana bano siitera nnyo okwagala kubalenya balina endowooza etali ya buntu gwe bakubuuza nti munnaffe gwe twajja naye mu lugendo luno yalaga waali kuki nga tolina kyodda mu bantu olina okubaako kyogamba kuba mulina okuba bwogerezeganya mazima naye abantu teri omuntu toyinza kugamba nti olwa Sande luno kangende nkyalireko ku muzeeyi waffe Buwambo. Nze ndowooza n'abo bonna nga bali ku tiketi ya kibiina ne bw'ataba oli akikulira asobola okugamba nti kempise ku luguudo luno kankyame wa muzeeyi eyaleeta ekintu ekinfudde kyene naye sebo nsaba kubuulire nti ebyo byonna bitambudde era weebiri naye tewali consideration yonna kebenga efaanana etya ejja ewange mpulira era olaba olabye amaka gange ogafaanana bwegati wegafaanana naye nyina enkyewuunya ne ŋŋamba nina bempulira baawa amamotoka nina bempulira bali ku facilitation n'okulinnya ennyonyi ddala muzeeyi Kibalama yalibadde ng'alinga bwenzi ng'alinga bwali ekirala actually kinsiimuddemu n'ebyennawulira bagamba Kibalama NRM emuwa ssente singa badde bazikuwa embeera teyalibadde yandibadde bwetyo mwana tukankaka bino ebintu bino byagala muntu mukulu n'analazinga omuntu n'otunira omuntu n'omanya nti omusajja ono yandibadde bwati singa abadde afuna mazima nsi sina sente yenfuna bakugambye ne bakuleetera ekintu naye ekirala ekitali kya buntu bulamu mbu Kibalama yatunda ekibiina ekyo nakyo ndakiwulira okitunda ekibiina nti mwakkaanya ne Bobi Wine simayo obuwumbi bumeka n'akunyaga omuntu n'ova mu kibiina nga tofutte emitwalo giwera 10 naye n'owaayo okutwala eggwanga mu maaso ne banno bewawa ekintu ne batebeera appreciative n'akamu n'akeddagala mazima kaakati bo ne bagenda mu maaso nze nina bingi bye nandisobodde okukola okuyimiriza ekibiina oba okukola kutya bakyaliwo kuva ebbanga lyonna liwakitandika paka lwe bakisanga ate nga n'abakulu mu gavumenti bakimanyi nti omusajja oyo yatandika ekibiina ekyo era abadde akitambuza ebbanga lyonna naye kaakati nze obutayagala kuleeta nsasage mu ggwanga lyaffe kubanga wano e Uganda ebintu bikyuka enkya n'eggulu mazima bijja kukyuka ate osange ng'ali mu condition etali favorable mazima so kaakati abo abaana ntunula batunuulire mbateddeko maaso abiri ndabe gye balaga mazima nze nkimanyi waliwo kye bagamba nti muzeeyi tujja kugulirangayo amata buli mwezi ga $2 million eno sente ezimala okugula amata ago mpulira naye ate bwendwala era nanywa amata nempona n'otuuka mu kkoma so kwegamba ebintu ebyo ebimu owesonyiwe yesonyiwe n'olaba birabe n'oyagala eggwanga lyo ligende mu maaso naye ate nsuubira nti bandibadde baweebwayo amagezi okulaba nti ekintu kino tekibava mu ngalo kuba tulina amagezi ag'ekikulu amagezi mu byobufuzi okulaba nti ekibiina kitwala obukulembeze bw'eggwanga mazima naye bano okulowooza nti ffe tuli bavubuka tugenda ffekka mbasabira mu kitwale mu maaso hopefully naye kati nze wange olabye omwami Kakanka nze yaleeta ekibiina ekyo ekiri ku opposition mu Uganda ne mu parliament naye ab'opposition abo tebatuula ne bagamba nti tukuŋŋaanye sente bwe ziti omusajja ono tumweyangayo akasente ku mwezi
mazima ne mutwala ekintu ne mukitwala obutwazi bampuuga abo kakati gundi ono Abedi Bwanika Abedi Bwanika yagenda alina ekibiina ky'obufuzi bakira People's Development Party PDP kakati People's Development Party yagenda wa Abedi Bwanika naye yajja mu Nuupu okusobola okufuna tiketi n'ayitamu n'agenda mu parliament. Nze Kibalama kankusiigire ekifaananyi nze nga Kanka Kakyendaba waleeta ekibiina kyekisinga ababaka abangi kati mu parliament bwe kiri kyajjira mu kunyigirizibwa ne kiraga performance mu kaseera akatono Bobi Wine beeyagaliza okukola ekibiina ne babalemesa banno mwateesa eri bibiina ebingi bidipi byani tebaamuwa kibiina wabula gwe buwadde ebbali n'ogaa nti kamuwe ekyange wayogera naye n'amala ebbanga nga tannakkiriza nakkiriza ng'amaze kutuuka ku kisenge okitegeera kakati olina ekibiina ekitunuulirwa nti ne we tukeera ku makya ne tuteekawo nkyakalulu akali direct wakati w'ono n'ono ekibiina ekikireiminga nti n'obuwanguzi baabubbako kibbe kitegeeza nti bwe buba nga tugendedde ku eyo narrative baawangula n'okuwangula singa tugamba nti babbibwa bubbibwa lwaki abantu bano tebajjukira mu buntu bw'oli musajja mukulu ategedde ensonga alabye ku bintu ebeera z'abantu lwaki tezijjukira